Mbaniriza nnyo bassebo ne banyabo. Amanya gange nze Edward Sendi nga ndi brand manager era nga nze mwogezi wa company emanyiddwa nga Right Now. Okubanyonyolamu, Right Now company yetambuza abantu. Tulina app ebeera ku ssimu either ku iOS oba ku Android. Omuntu asobola okugidownloadinga oba olina w'oyagala okulaga n'otumya boda oba emmotoka. Ekyenjawulo Right Now kyerina okusinga ku balala abakola omulimu gwe gumu, tetulina ebika by'emmotoka bingi. Ne bwe batukutuku ng'olina ebyamaguzi byo osobola okugitumya, ate ne bwe ba pickup ng'ebyamaguzi bingi oba kanta kebirerola ennene nga Fuso, zonna ogenda ku app yaffe emanyiddwa nga Right Now n'osobola okubitumya. Naye mu kukola omulimu gwaffe ogwo ate tulowooza ne ku bannabitone mu ggwanga, era nga mu ngeri y'emu twasazeewo okufunayo kye tusobola tukiwe Catherine Kusaasira asobole okubeera nti ategeka concert ye egenda okubeerawo nga 10 January ku Kampala Sheraton Hotel. So nga Right Now twegasse ku ba sponsors abalala etubaako kye tumuwaayo, tugenda kubanga tukibantulira tumuyambe. Kase muyimbi aluddewo ekimweyimirira muziki gwe, so tusuubira nti kijja kubeera kirungi. Kati brandi yaffe naffe twagadde tukigatte ate ku brandi endala eri established. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Check enkola ya Right Now kase tumuwa addami check naye cash agenda kuvaawo naye ng'amulina, era ekyo mujja kukiwulira okuva ye kennyini gyali. So tukwagaliza concert ennungi era tusuubira nti buli kimu kijja genda bulungi. Twegasse ku basponsors abalala nga Right Now naffe twagala okusapootinga. Amin. Neyanzege aba Right Now okuba nti bampakisa nange ne bangatta ku bantu be baagala nti ngenda kutambula nabo, ate sigenda kuba ku concert kokka, nja kutambula nabo paka. Bannange neyanzege aba Right Now, omuntu yenna ali eyo ng'owagira Catherine Kusaasira, njagala odownloading app eyo ejja kuba ng'ekuyamba nga ggwe. Kijja kuba kijjukizo nange ku nze ndi ku concert ya Kusaasira na downloading app eyo okuba nti nange yanyamba. Bambi mu downloading kijja kuba kya makulu nnyo. Naye neyanzege ne bali kuwagira Uganda oba kuwagira ba artist bonna kubanga sinze nzekka n'abalala bonna. Bambi mujje mumpagire. Abantu abadigize app gi downloading kati okujja mu concert Right Now ekuleete, ate era ne bonaaba ovaawo osobola okuvaawo nga Right Now ekuzaayo. Bariders baffe bonna ne badrivers babeera bambadde nga bwenyamba, so yemu ku ngeri by'osobola okumanyamu. Naye tubeekenneenya, tubakolako background check ne tukakasa nti bantu balungi era bantu batuufu okusaabaza munnayuganda n'ebintu bye okuva waali okudda awalala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwaba nga waliwo alina ekibuuzo ali free obwekiro. Ate abasaabaze baffe twandibadde tubongera namu kubanga ba riders bagenda kubeerawo balinde abantu paka endongo weekoma oba be baba batwongeramu ku kasente. Naye ekirungi kye tugenda okukola tetujja kwongeza bisale, era ebyemisana omuntu byatambulira n'ekiro byajja okutambulira. Bannayuganda tumanyi sente enzibu tetwagala kukalamula bisale.
ofuna omuntu yenna nga omufunye ku right now era bw'atuuka kuba ekulaga nti the border has arrived wooli siwo bw'atuuka wooli era ng'omugantibwa nendaze wakati wa 7 n'akanaana ye era nga mugenda singa katugeze oba ofunye emmotoka ne musanga jjaamu era sente bwe zeeyongera ne ku app eba ejja kulaga nti wagenze oba ogenda Busega ne muyita ku Northern olumu kutera okubaako jjaamu kabubeere kiro era gwe wano ku ssimu yo ejja kulaga erage nti obudde mututte buwanvu sente zeezo bw'okozesa Ride Now sente app zeeraze z'olina okusasula omuntu tokkiriza muntu yenna akugamba nti tuteesa app yeesalawo. Okay. Matinga bagenda okujja bagenda kuva within Kampala bagenda kuvayo mu outskirts mu suburbs n'ewalala kati tusuubire nti omuwagizi wa cafe agenda okuva MPG businessman agenda ova Luweero Ride Now naye n'atuukayo oba ekomando mu center mo. At the moment tukavaringa gye tuyita Kampala Metropolitan. Kampala Metropolitan ye Kampala KCCA ne Wakiso. Manyi Wakiso yeetoolodde Kampala yonna. Naye nga twatandise okuexpandinga. Nga bw'omanyi tutandikira wano ne tugenda nga tugaziwa. Nti osanga lwe tunaddamu okusisinkana mu myezi ng'esatu nja kugamba nti Luweero tutuuse, Jinja tutuuse, Mityana tutuuse, Masaka tutuuse nga tweyongerayo. Ekirooto kyaffe nga Ride Now tusalako si Uganda, tusalako East Africa. Tutandikidde Uganda era mbayita bannayuganda, mbayita bannamawulire mujje tutambule olugendo luno ffenna okufuna kampuni nga yaffe ya wano naye egenda okutambula paka okumalayo East Africa. Osobola kubanga kasito n'amusasula essente ze. Anti kyenjagala okugamba nti owa Ride Now tumumanyi so tasobola kubula. Orequestinga border nejja wooli n'omugamba nti njagala tiketi ya Catherine kusaasira genda ku Sheraton wennyini ku reception weeziri n'omuwa ssente n'agenda n'agigula n'agikomyawo n'omusasula. Kisoboka bulungi nnyo. Amanya gange nze Eddie Bwana Ground TV. Ku app eno ekisooka downloadinga app bagiyita Ride Now Driver. App ezo bw'ogendako ku iOS ojja kulaba era gwe omusaabaze olina ku downloadinga Ride Now naye oli driver downloadinga Ride Now Driver n'akuba ennamba ya customer service ne bamubuulira ebyetaagisa. Naye nga n'ekirala tulina ba agents mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo era buli awali agent waffe waliwo sitiika eriko nti Ride Now agent. Asobola okugendawo kyeweetaaga ndagamuntu na namba y'essimu ng'ennamba y'essimu eri mu mannya go baawo tumanyira ddala nti oyo ye muntu omutuufu okukolagana naye. Akafaananyi agent aba ajja kukuba akafaananyi ko nga bw'oli teweetaaga kugaa nti ate ogende mu studio bakuba akafaananyi okaleete ako kennyini nga Sanchez bw'afaanana omuntu bwamukuba ekifaananyi n'abyapulodinga ku system n'akunnyonnyola agent yakunnyonnyola app engeri gy'ekolamu n'otandika okuba ng'okola ssente. Breaking story nga weetaaga okutuukawo mu downloading Ride Now ebirungi bingi biri mu maaso ne Ride Now. Ndi bulungi ddala nga bw'ondaba nti ndabaze bulungi bw'olaba n'omuntu n'agamba nti nsobola okuteekamu ssente tuli mu January naye abantu bwe basobodde ogamba naga nti kati ngenda kutambula naawe ng'aba Ride Now bakoze kitegeeza bambi aba alina omutima omulungi ogwagaliza ate agenda kukola ekintu ekigenda okunyumirako nga nze era ndi musanyufu kubanga munnange kye bankoledde kyamaanyi nnyo
nnyo aba right now. omuntu ayinza okwebuuza tubadde tekitula abasponsors ne bajja on board babadde baggirayo Basponsors nina bangi nnyo. Basponsors nina bangi nnyo. Nina Dynamic Security, nina Blue Diamond, nina Stanbic, nina Centenary, nina Nkumba University, nina Makerere University, nina Swiko, nina Boss Ladies, nina bangi bennyina lwakuba nti akalango gabamanyi nti akalango oluusi kafunda nyina Uganda Airlines akalango kafunda ne kabeera nga tikasobola kugendako bintu UCC tikasobola kugendako bintu bingi kati babutema oluusi but naye nga badde ntidde naye nga bambi basponsors bangi nnyo bajja balaba ne ku show bagenda kubeerako bonna balina okutuukiriza okuba nti bebali balina okuwulira nako balina okuliguza ku bantu tekiri nti no sirina abasponsors nze nga Catherine Kusasa sinza kubuulwa basala ndi brand ndi muntu w'amaanyi ne bwe mba nga si muntu w'amaanyi kiyinza kubula mikwano egyo kiyinza kugamba nti tujja kuyimirirawo naye ate ne time gye nagiddemu bandireetazo okuba bangi nnyo naye nga time abamu nga baga budget yakoze ekireto bwe watuukiridde nga twakulozinga daaso naye abasobodde bonna basobodde okubeerawo kati era nga bwolaba n'abadrayivu nabo beegase mu kintu kiggumira okubeera nti kyamaanyi. katonanya okulayidina bakadde miliyoni ezo 6 zigenda kuyamba ku nteekateeka mu sho oba zino zezimu kuzigeze sente ezo zezimu ziguze tiketi era abantu bangi aba right now bagenda okubeerayo nabo nga bagula tiketi bagenda kusubwa ndongo yaabwe nti abayimbi bagenda okubeerayo bangi kati buli aba tiketi era zibawa kati baba right now ngenda bawa tiketi zaabwe zonna bazitwale era bamemba balina okujja ne babeerayo. Omu ku bayimbi abakoze concert naye ne tutabeera nnyo mu rehearsals zitambula rehearsals zitambula naye nze kati buli muntu aba n'enkola ye nze enkola yange saagala kujajamya rehearsals zange kubanga bw'oba olabye rehearsals kitegeeza awo ndi ng'oba omaze ogiraba kakati waki kyenfumba njagala kijisiza mu ffumbiro saagala kutesitingira mu ffumbiro njagala abantu batuuke ku kino bagende nti omukazi ddala mukutufu yakola ki rehearsals ate kati tulina experience nze kusaasira nyina experience sigenda kubanga omuntu atandika ate yeegezesa abantu abamu babeerawo nga beegezesa ate rehearsals n'oziteekaku biba byakuba nti kuba sijja kitwala nti kubanga kukaka abantu ekintu nze saagala kubakaka njaga kubalaga nti nanyina experience ate n'ekirala nti bino ebintu birinamu obumanyi tekineetagisa kubeera mu rehearsals nengamba banne kakati n'akayimba ke nandibyayimbidde njaga kugamba kirindi mu kufumba njaga buli kayimba akayimbe nga baga nti yes kirungi nnyo kakati bwekulaga rehearsals oluusi nja kujja mbiri sisaniridde oluusi nja kujja mu rehearsals nga toyagadde nyimbi oluyimba olutakusanyusizza ngai kati naye kati sekayimba oluyimba ate sinyinza okutagenda kuba okitegeera so njagala abantu baberabire bangi babadde bambuuza rehearsals kati tuziraba ku social media tetuziraba naye rehearsals saasadde lwansonga njaga kukola ekyenjawulo basaagala kiringa ne ba artist abamu bagamba nti tebakoledde bulango abayagadde abakusobola okukola akalango abatayagadde nakulira akalango kubanga baze kulaba nze okitegedde kati tekineetakisa gamba nti banne gundi jangu okolera akalango gundi abayagadde nasaba nagamba nti kati okolera akalango kineetagisa kijja munange tuleetera oluusi okunyigira abantu omuntu asobola okukola drop n'atajja ku show okitegeera nakirabako nga mu show yange ya Serena gye nasembayo okukola bangi abayimbi bankolera drop nga mpitirivu kugamba tewali muyimbi atankolera drop naye abajja okuyimba baali batono so kati ekineetagisa kugamba nti banne njagala drop bajja kulaba Catherine Kusasira. Omu ku bayimbi ababuuku b'ennyamakola tubadde mu festive season tetukulabyeko anyway anti ng'oyimba mu nkuka bakutimbe tetwakulaba ne tugamba kituufu natambula ne jo nasanze abavubuka nga bali kukuloba nabatunda ebintu bagamba Kathe batimbye na wantu wangi naye saakolawo lwansonga badde neetereka
balabe kyengenda okukola si kuyimba kwano wali ebyo saabikoze kubanga njagala balabe Catherine kusaasira ate nga mujja saayimbye nti munkoka nadde nnyo okuvaayo ate nga nalina okuyimba ekawuku nalina okuyimba kalenda nalina okuyimba kirekaawo nalina okuyimba naye kaka kye nakola nefuna show zange ezebbali nga si mu kibuga Kampala ku 31st nabadde Fort Portal gye nakoledde then gwa ku 1st nabadde Mbale ku Christmas nalina show nga mukaaga zona nazikola naye nga zebbali nga siza kuba nti wano ngenda nyenjera mu bantu kuba nti abayimbi tulina okwetereka noma nti kakati oba olina show olina okubaako owebbula n'ogenda ku show nga abantu bakwesunza okulaba ku kyekyanganya okuyimba nga njagala abantu bajje ku show yange ya Sheraton nga balina mu abayimbi ababeera mu bifumba alina show bagamba ki abayimbi ababeera mu bifumba naye nga alina show kakati buli muntu aba ne management ye management eyinza okuba nga gyoba olina nga ye kimukolera kiba kikukolera ng'omuntu naye kati nga nze ebintu byange by'okuyimba tebadde munyo bubadibadi ate kakati kano ate kakati nedda so mba njagala nentereka ekintu kyange kubanga ekintu ekyo nakikopa ku mwami Fred Sebata edda twayimbiranga nti jagendanga okujja ku stage ng'omulabira ku stage ne bwe yatuukanga ku kyalo oba wagenda okuyimbira nga toyinza kumulaba emmotoka emutuusa wagenda kusula n'avaamu nayeesogera wagenda okusula so omuyimbi kiina kye kiyinza okutwongerako ne bamanagers baffe abatubeera nga batutimbatimba wano nze waliwo we nayimba ebusege eyo ne baŋŋamba nti bakunyumiddwa nnyo aye tubaali twagala ne wiiki ejjodde kituufu muba mujja kumpa ssente naye kiba tekikola impact kiba kinakyo kiba kikusabusa kati nze nga nze Kathy nze mbasaaga bwe mba nyina show mba nyina kubeera bwenti nga bwenti oli muyimbi kino nze sobola kibuusa maaso mwemugambye ku bantu abaasooka okwatira obuhuli bwa music industry bwe mwayimbiranga tewaliwo biseera by'amagaali kubaanagana kuyomba naye ng'ate nammwe mwalinanga entalo zammwe feyimba balantalo olowooza omulembe guno kiki ekikyuse nnyo era kikyonyiza okwogera ku gaali ezisuse nki kati omuyimbi asobola oyumba muyimbi munne ne muyimbi munne n'ayumba oyo omulala kakati problem gye tufunye ebiseera bino abantu entalo baazijje mu music bazizizza mu ŋŋuumi na gaali simanyi na biki abantu bita music oba okitegeera nti mu bintu kubanga bamu baba baagala amasannyalaze kakati gundi kati emboozi eriwo tigundi ayogedde ku gundi onakubye gundi eŋŋuumi amusindise ku stage biki ebyo si birungi byegambye obubali bwe bakola okuba nti bagira kati bo baba balaba nti music bamwongeramu masannyalaze ekitali kirungi so nandibadde nga nze kuba buli muntu aba alina embeera ze nandibadde nsaba bazadde baffe abatukuza kirungi famire y'amayanja mama akyali wabamu ffe twakula nga abazadde tebaliiwo naye batutuuza ku mikeeka ate eddoboozi lya mama liba kkulu nnyo ne mama wa alien namulabako wali ate omukyala wavunaanyizibwa so nandisabye nti batuuze abaana kuba nze nyinza okuba nenjogera nga Catherine Musaasira bagamba bayogeranga ano kituufu naye abazadde baffe bwe babaawo basobola okutuuza famire eyo ne basobola okuba nga ne batuula nga bamaama tukoze tutya abaana baffe gundi kokola kubanga kyokola kiba kiswaza omuzadde okyo bagamba omwana omubi avumaganya nnyina kati bamaama bonna bwe bali nandibadde mbasaba okutuuza abaana bawuta okubagatta okubeera kuba eddoboozi lya maama libadde nnyo nze nsobola okwogera omuntu mulala nayinza okwogera n'omulala nayogera naye eddoboozi lya maama eri omwana ate naddala abalenzi libakkulu bo ng'abayimbi bali bagamba nze saagala balwane kubanga tuli ba Buganda tuli bwe bayita abayimbi nebaga nti abayimbi mujje ffena tukola ki tujja kuba batwala mutulalimu nga baluganda saagala balwane ate njagala tukole bukozi music kubanga endongo yesinga okuba nze nzijukirako emabega kaawo bebe kuli naŋŋamba bwe twali twakamala okuva mu tubonga naawe nga waliwo ebizibu ebyaliwo mu art naye bebe kuli naŋŋamba nedda nga kye tulina okukola si bigambo tukube endongo era naleta akayimba mukuba endongo libiseera naleta ennyimba 3 naleta mukugumu laavu naleta love tender naleta n'ennyimba nga siddogo ennyimba zikoze kitegeeza olutalo tunaziteeka mu music si ku stage kulwana n'abantu kulwana ne bannaffe kukuba abantu ezo tezikola kubanga entalo ezo tezireeta mmere ku ssowaani egaali zirenga eŋŋombo bwe betambula abamu baba bagala content abanaye tebikola
kyobola essaawa eno abantu batandise okugamba nti katudde ku music w'abantu baffe batulaba nga ffe abantu abategeera nti music w'abantu abawedda nti teyaliimu nnyo bubadi batandise okugamba nti music katutuulize music ono tukole bwe tuti lwansonga nti balina kye batulabamu ng'abantu konsati yagwa tusabye natwalinayo omukulembeze w'eggwanga ng'omugenyi mukulu omulundi guno suubirani nabadde musabye mukulembeze nga mbadde nkusaba taata obeerewo kinaava eriye naye nsuubira ayagala nnyo bazzukulu be ate abeetaagira ddala nsuubira bwe kinaava nga si kinene nnyo kubanga tulina abakulembeze bagenda okujja mu ggwanga bajja ennaku z'omwezi 9 bavawo nga 11 bajja kuba webali bajja next week kyensuubira naye mmanyi naye tajja kulusuulira mwana alina okujja ajja kujja akatalekeko okuva nabirabyemu amayinja alina kuguma kubanga bagamba omuti oguliko ebibala bwe bakuba amayinja kakati omuntu okuba nti linnya lyo nga mayinja nebakukanyugirira enkonyogezi obwo bucupa just fe abamu batukanyugirako omusulo ku stage batukola ebintu bingi nnyo infact ne mwami mayinja oyo baali bamukubyeko oba mwami Geoffrey Lutaaya ne Geoffrey Lutaaya bamukanyugirako big stage lumwali kibagamba byali Bat Valley baali bakwedde ku Bat Valley I remember babagiranga Little Flowers by that time naye bibaamu mu bantu kati ate bantu essaawa eno emirembe gwe tuliko abamu abantu baguba ddalu kati nandisabye nti buli muntu omutwala nga bwakola ki bw'abaali ekyo n'okiweyinga n'okireka kubanga nze ebintu ebisinga nze batukoze ebintu bingi naye oweyinga kati oyinza okufuna omwana akubya akacupa bambi nga enjala ebadde emuluma oluusi ayagadde abantu bamulengera enjala emuluma kati nga tajja kola ki ng'ayagala mukono gwo nagwo bagulengere kati toyinza kudda muno okayana n'oyo olina kukola ebintu bakulu abantu bye bakusuubiramu nga gw'omuntu oba ate tusobola kuvayo n'ogamba nti kati bagamba nti lwaki tovaayo n'oweewozaako notoyinza kugamba nti ogenda oweewozeeko ku buli kimu ogamba abantu kino kuba tugenda kakasa buli muntu ebintu byaffe tulina okuba nga tubikola kidiplomat abantu mwenna mbakoowola bannanga abawagizi ba Catherine Kusasira mbasaba nambe gayirira mukye mupapire music mwino omungi ate aluddewo omuntu oba okyasobola okuuza kaswiti wange I love you kitegeeza kaali kayimba kalungi kalina message akayimba nga sibbe obuyimba bungi abantu basobola obuyimba bungi bagenda okujja basinga nkagamba njaga onyimbiremu mumuleko omulenzi wange kale mumuleke waliwo yasabye Junior okimanyi tomwana kaba bw'aba takulabyeko Junior bantu bansaba buli muntu alina olimba lwe lwansaba waliwo abasabezi wafu mubulamu bwange wafuuka bikadde chapta ya laavu mwe walina kigala bantu basabye ennyimba nnyingi nnyo naye mmanyi nti mujje mupagire ennyimba nzirina mbetegekedde kubanga neesu ate ngenda kwambala bulungi kuno kubanga bamanyi nti naffe abanene tetumanyi kwambala naye kuno mugenda kulaba wato ate ate concert kyenjebazizaako ensazeko kabiri ensazeko kabiri akabina kakendeddeko mbadde sirako kabina kanga kakendedde naye leero kalabyeko nga kakendedde kakati ne ku right now njako bulungi nnyo era mugenda kundaba nga kugamba manya birungi bire kusasa batandika okuyimba microphone bwenjikwata bwenti eri muntu asego komenya nti ekutte microphone nyina omuzimu gwange ogunyingira nga nyingira stage sinze nze kabayimbi ffenna bw'ogenda okuperforminga nekikwambala noga kati ngenze kuperforminga nze siri muyimbi buyimbi wabula ne performance okuperforminga ngenda kuperforminga bulungi nnyo bayimbi mangi abamperekeddeko waliyo Afrigo Band waliyo Misa Kisemakula Mariam Ndagire Betty Mpologoma Sophie Natongo Maureen Natume Grace Nakalema Jamie Culture Maddoxy Ronald Mayinja Baby Boy Fred Seruga abayimbi bangi Misa Kisemakula
Karona Ntongo buli muyimbi jali Station Mayanja Maureen Nantume bagamba bayimbi banji Karona Ntongo bagenda kuberayo banji nnyo naye ndizagala nyira kidengana naye bambi mbasaba mujje mumpagire abayimbi tugenda tandika sawa 12 sound nungi nnyo jeje yategese Abtexa ali mu nteekateeka zonna nga byabagambye nti omwaka yagugadde mu nkuuka ate kati agenda gugulawo ne Catherine kusaasira so kati bambi ekivulo ekyo kijja kuba tukitegese bulungi nnyo bembe bagenda okuteekera bona mubotegedde kati mbasa mumanye birungi byerere because those are good artists. Tuyanziza.